okongera okuyamba amawulire obutatambula ngeri mu nnyumba yonna. Your Grace abakulu bali wano kamu abasembera mweze mu bifo by'enjawulo waliwo abasumba abasabadikoni n'abakanoni bali tusembeza bano bali ano bali ati tukolera ingejeyizi abasembera ano mweze abasembera luyeno mweze abasembera luyano Your Grace, the Archbishop, the Province of the Church of Uganda, Dr. Stephen Kazimba Mugalu, your chaplain and the entire team that you have moved with, my Lord Bishop of Busoga Central Diocese, and Mama Bishop Ivukula, and the entire clergy, head of laity, Central Busoga Diocese, the entire fathers and mothers unions, the honorable members of parliament, president, political leaders, mukama mulungi n'ekiseera kyona naddala ng'okoze ebyo byakola ki baba oba nsiima entya oba nkwaniriza entya. Ekisooka nenda mukubire Archbishop mu ngalo olw'okutegeera olusoga lule lweni. Olusoga omukolo gw'omanya biki baba Katonda akuwa enkabi. Ndikiriza baba nebaze baba waife atudaabuda wano Bishop Ivukula. Mwebala okuleeta baba ni mama ate mwebala omutambuza mukubire mu ngalo. Neighbor mwana mwena the entire church leadership. Tinda kwogera bingi saawa eno olw'akayire kekisigayiza bana abakristaayo. Aye mundikirize ng'aka ali kujja mu maaso nakuba concludingira kikyenjobakoba ndete banange the honorable members of parliament bana mubakubire mu ngalo. Persis Namuganza gwawaye sente gwaliika bolo butata kankola ki baba ngo Katonda niyo mubezi wange nso wali omu wenkola emirimu gyange nkola tirwe sente nkola n'obusa gw'ekintu nkola lw'ekisa bwaki mweno muli wano ogwakola omulimu ogwe ate ekisa olwati luno justice bamugemereyo ali wano nze mutaka mwekintu kitya iwe n'obo munene alinga ali okukiki ekyo kyasibirako oba oyaba na sente oba oyaba nawe sena justice zena nakukoopere ku nto zena wemba nkola emirimu gyange tinkola lwaki buli omukola omulimu alinga tolikola lwaki
So imwe mubaire musuubira nti nza kutumula ebibaire mu parliament mutulekere bya parliament byaki otule mu kanisa tutumule byaki ebe kanisa tutumule byaki aya abasoga muli kumpulira omwana ogweyina ye tomaita kiki kyaliba oba wamwonyokowo oba wamuliranwawo Archbishop atukobere lwaki ologa omwana wa muliranwawo lwaki totaga mwana wa muliranwawo akole ki iwe obangoza obukono wano notuuka bamugemereirwe lwokuba nti tataga kulyaki mama ndi kumalirawo ebiseera ayo maite engeri gye ng'omusomesa nti nalina okwananayizinga ebintu Thank you so much. Mubakubire ku mungalo banange. Mbalese bongere bahonale babo your grace kubanga okusinzira kubijja mu maiso mu parliament nga bwe mubiwulira. Abantu batisatisa onale bwe tunabona naye nga yena tumuta mu black book, bwe tunabona naye nga yena tumuta mu black book. Bakobye tuli kujja na bakobye his grace ali kushale wange bakobye tulina okujja tusabe Archbishop batubone ni Persis Namuganza batute mu black book yebenda kasta mu maiso ga Katonda tunaba tuli mu white book. Andi bahona levels nendo basuubiza nti we muli gwa we ndikola ki kubanga omuntu akulinyira mu musaayi musazeewo bali batudde obukiiko bwabwe buli eyo bwogera bye bayagala. For you, you have decided to be here with me. I promise that I will also be with you. Your grace. Kyende kyemisala kyaife kiwole mundikirize bana abantu b'ebukono ne kyaki mwena ntuusa okulamusa kwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President wa Uganda, ye muli. Oide olwisi tutuusa okulamusa otunooko abantu bakuba ye yamukubire but olwaleera nkubye ntuusa okulamusa kwe ye muli. Era namugobye your grace eigulo nti Archbishop ali waneena mulamuse omusaadde ayogera olusogo oluyoyote kati nenda kweta tida kulwawo kubanga nfumbye ekyemisana era ndikubeeta ku kyemisana ewake wange kubanga okusaba okusembayo Archbishop alijja kufundikirira wange kyova tuteetisa ni mulamu wange Lady Catherine bamugemereire abaira ajja kubalamusa yakati kale tuleme kugayala alidde abalamusaako nga tuli ewaka ekyemisana kikoze eki kiwenge so mwena mwide tuli ekyemisana. Era His Excellency President antise eitu lya bukaire 50. Oide nga bwakobye ekiwe kazimba nga bw'omaze okuyigula akakateni kale niba not receiving His Excellency the President's contribution. Wakemba tuwekakemba
akavanga tekana kubanga bano abamawulire bakulu bajjagamba nti bamuwadde okubaasa nange kampeeyo ate ani azitwali muwanika abasamiza abo kakati bagenda ne bagira abantu oli n'atwalayo ensonga ze. Omukazi ayagala kuzaala mwana n'agenda nti ntutte ensonga yange. Omusajja namugamba kakati ensonga yo nene nnyo njagikolako kawungeezi. N'alyoka amugamba nti akati ngazzeeyo yekka jjamu engoye ozireke wali. N'alyoka ajjamu engoye nga bwe yakula n'ajja ng'atambula nga limisajja ali mulinze wano. Ekiddirira ate nakyo munaakimbuuza. Abamu gye bafunidde siriimu, abantu bafuniddeyo siriimu mu balaguzi. Amugamba nti akati eddagala lino lisookera ku nze okukola. Omukazi ow'ekitiibwa n'agwa ku kizibu mubasamize, tamanyi wakutwala nsonga ze z'amaanyi. Waliwo abalala basajja baagala promotion, n'agenda. Omusajja yagala promotion wa diguri, agenda eri akasajja akasawo kapittu kagende kamuwe promotion, ne kaleeta omusajja bwekyaggwa ebujoga, ne kagenda kamugamba, ne kaleeta enkoko seggwanga, ne kamugamba gyogereremu gitegeeze bweyagala promotion. Nayasamya enkoko njagala promotion. Mu nkoko, enkoko n'omuntu kati ani asinga obukulu? Enkoko kati yesinga amagezi. Tebereza oli bwakugamba ate honorable lyona abantu abagendayo era nga banoonya bululu, banoonya ne bagenda banoonya ne bamugamba ekizibu kyo kye abalonzi bonna njagala bampaaka mu nkoko. Enkoko neyewuunya nagabana omuntu ono anoonyeza mu nkoko. Banayinjala kubasaba muyigewo amaanyi we gali. Gwe mukazi gwe, omusajja nga takuliiko, nsaba ensonga zo zitegeeze Katonda. Era njagala okusaba abakazi kati kamayigiriza essaala make statements, false statements against us. That's why I am saying we still need your prayers. I mean, God says, knock, it will be open. Ask, it will be given. We are still knocking. Amen. I am still praying to my God day and night. And I am an Anglican. That is one good thing. And I was very happy when I was told prayers are there. I said, let us go. And here I am.
I have something little in my pocket. I don't want even a coin to remain. Whatever you feel you want to use it for, it is here. It is here. I not even a coin. I don't have even a coin again of 500 shillings. But everything that I had in my pocket, I have given. And God knows my heart. I say this for God and my country, Uganda. Ona mtani wa mkuu. Mtani wa niyo mkuu. Pia eh? Mtani wa. Mama ope ya kuaniza spika mtu wewe kwa tumba baale. Tumuita mwingi.